Kadaama TV okugenda okulo Bwakadaama mulimu ababonaabona, mulimu abakivaamu, mulimu abafunyemu. Olwaleero tugenda baleeterako video Calvin gye yakola interview gye yakola ne Kadaama gwe bayita Agnes. Mabegako awo yagikolako naye nga Kadaama ono akulaga nti yo Bwakadaama mu myaka 2 abufunyemu. Wali ayinza okugamba ati kisoboka mu myaka 2 ayina okukkiriza n'akola ye n'agamba kisobokera ddala. Tugenda kulaba interview eno Calvin gye yakola ne Agnes nga nnyonnyola ye ssente yazifuna ati. Yes, ono Calvin Kayanja nga bulijjo. Olwaleero ndina omukyala alina kyakozeewo Saudi. Tulaba nnyo abantu bangi, bawa abantu bangi abafunye ebizibu ku kyeyo platform. Ne twerabira nti waliwo n'abantu abafunyemu ebirungi. Olwaleero ndina omukyala gwe bayita Makuna Agnes Atochi. Omukyala ono asobodde okwekulaakulanya nange kamwa kwogera ndabye ku by'obugagga bwe n'envuneekerera. So olwaleero nfunye omukisa okumukyaza okwogerako naye atubuulire ebintu bino yabikola atya, yasobola atya okwekulaakulanya okuzimba amayumba gano mu mbeera abalala gye bagamba nti ssente bazikola baganda bwe bazirya muwala butasasula n'ebiringa ebyo. Tukwaniriza nnyabo. Yes, olira ibo ojja kwongezaako ku ddoboozi lyo obuulire ku batulaba eyo ennyumba zino zizo wazisikira wazijjawa ssente wabbanga nzibe wakolanga nkole otya okuzimba amayumba gano gafaanana bwe gati. Ssente zange nazikola mu maanyi gange mu magezi gange. Wakakola emyaka emeka era obadde mu nsi? Nagenda Saudi. Wakakola emyaka? Nakolayo emyaka 2. Nagenda 2018 mu Desemba n'enkomawo 2021 mu January. Ennyumba eno ennene ey'amaka wagizimba mwaka ki era watandika otya okugizimba? Nagizimba 2021 nga maze okukomawo natandika kugizimba mu mwezi gw'okubiri. Naye kati bwetyo bweri nsakaale ejeko sigigadde sigikubye plasta naye ewedde. Ate n'ennyumba endala eraga nti ya mizigo gye bakolera eringa ey'amaduuka. Eyo nayo nagikolamu ezo ssente ze nakola Saudi. Njagala nteekeko emizigo gyange egyo gy'abapangisa bakoleremu bizinesi amaduuka. Nange bendi bankomi wendi nga sikola ntandike kukolera. Eri ey'amaka wagizimba kugipangisa oba kugisulamu? Nagizimba kugisulamu nganze. Ng'omuntu? Nganze. Ennyumba zino osindisenga ssente nga bazizimba oba bw'okomyewo n'ozizimba? Nakomawo nabeera nga nsindika ssente zange n'enkomawo n'enzisanga bulungi n'entandika okwezimbira nzekka. Wasindika ssente nga bazitereka? Ng'omuntu azitereka mukwano gwange. Sina wa family yo? Mukwano gwange. Nga yazitereka? Nga yazitereka nga nzisindika mu maneguramu. Mu maneguramu n'agenda n'azijjayo. So bwe yaziterese n'okomawo okuva e Saudi kwe kukwata ssente ezo n'ozimba amayumba gano ge tulaba? Nezimba amayumba ago 2. So ennyumba ze twetegereza olwaleero baze tutunuulira ze nnyumba gy'olaba ey'amaka ebalirirwamu ssente mpitirivu. Ate teyakoma kweyo ennyumba n'ayongerako n'ennyumba endala ey'emizigo eraga nti eringa amaduuka abantu basobola okukolerawo bizinesi nga bwajjamu akasente. Baganda baffe bangi abeekulaakulanyiza nga bayita mu kkolo Bwakadaama ng'omukyalo ono. Basajja bangi abakola emirimu egy'enjawulo n'abafuna ssente nnyingi wano Uganda nga talina maka gafaanana bwe watyo wadde emizigo egifaanagana ng'egyo. Sooka oyongere okutunnyonnyola bino bye bagamba nti omuwala butasasula bwe wabiwona otya okulaba nti bakuwa akasente ko ate ne weekulaakulanya? Nze munnange nze simanyi nti oba omuwala butasasula kasente ko bakakuwanga bulungi. Nagenda ne bambuuza nti oyagala bakusasule emyezi emeka? Ne mbagamba njagala emyezi 4 era buli myezi 4 kasita emyezi 4 gyatuukanga paipa ne bansasula miliyoni 3 n'emitwalo 6. Bwe bamala ng'ozinsasula nga bambuuza tukutwale ozisindike oba ogenda kubeera nazo wano. Ne mbagamba muntwale nzisindike era ne bantwala nezisindika. So omuwala gwe tewamusanga mu buzibu bwonna? Obuzibu mwebuli sisobola kukigamba nti tebuli. Naye wasobola otya okubuvuunuka? Ng'okuyombayomba okukutumaatuma n'ebirala wasobola otya okubivuunuka? Anti ndi mukyala mulokole. Ndi mukyala amanyi Mukama.
ekyo kyennyini kyenkutira abaana abagenda e Saudi bamanye nti bagenze kukola tebagenze kuzannya bali be bagenzeemu si baganda baabo si maama waabo si taata waabo si senga bawalabu ate tebabafaanana so abawalabu bakola buli kimu kyonna kye balaba nga baagala kukukola nga ggwe Omunnayuganda naye ggwe kati nze nali nyimirira ku kyawandiikibwa nga kigamba nti tulina okulwanyisa embeera ne tugiwangula so si mbeera okutuwangula nze buli kibi kye baakolanga sisobola gamba nti nalimu ndi bubi ndi bulungi naye nali byonna mbibalansinga bwe bankolanga obubi ng'ekibi nkiraba ng'ekirungi ndwanyisa embeera eri era nenkomekereza nga mbawangula ekitegeeza kwe ekyakuwanguza ennyo okulaba nti otuuka ku bino byonna amayumba oli mukyala yeekulaakulanyiza kutya Katonda nakumusaba mu mbeera yonna ye era nalabanga embeera nga embeera yali ejjanga mpulira ddala nga mbeerezze naye nga nfukamira wansi nga ngamba Mukama nze ndi wamu naawe jjako embeera embi eno oteekeko ennungi amazima ddala Mukama agijjawo n'enguma era ojja kusanga eyo embeera gye banyisizaamu embi ngiwangudde ekirala amayumba gano g'ozimbye Saudi olina enteekateeka egongerako oba oyagalako maawe nina enteekateeka egongerako kubanga era ngenda kuddayo ebweru ngenda kuddayo okole emyaka emirala 2 bwe ndiba ndi walungi ngenda kukolayo esatu olindeko omuntu omulala bwe yandikoze ebintu ng'ebyo n'azimba amayumba ago azimba ey'okusula mu nnyumba nnene n'emizigo egyo gyajjamu akasente yandigaye nti ekyeyo nkiwummudde naye ate ggwe ku bugagga bw'okoze Saudi era oyagala kuddayo oyongereko ekintu kyenjagala okuddayo kiri kimu ennyumba nagizimbye sigikubye plasta zonna sizikubye plasta ate ennyumba enene sigigadde n'eri entono esigadde ruumu 2 nga sinzigale kati njagala kuddayo nkole emyaka emirala 2 nkomewo nkube plasta ennyumba yange njigale nzimbewo n'obuyumba obulala obw'abapangisa obw'emizigo awo ntandike nfunirewo na kapito yange ntuule ntandika okwekozesa nzekka bino bye bagamba oli okutuukako e Saudi n'agamba nti ntuuseeyo nfunyemu kakadde kamu kati kanveeyo bwe tobiriiko oyagala bugagga bwannamaddala ebyo sisobola kubibeerako oyagala kumaliriza nnyumba zo ezo ozimbewo emizigo emirala ate omala okole kapito agenda okukola mu bizinensi ze z'Uganda ekyo oba olaba nazimbyewo akayumba kali aka bizinensi ogenda kuteekamu kidduuka myera kutunda ngenda teekamu dduuka oyagala kusuubuza bintu ngenda kuteekamu edduuka abantu bajjenga ne bagulaawo kubanga weetuli walungi abantu abakuliraanye ku kyalo boogera nsonga ki ku bizimbe by'ozimbye anti nabo beebuuza ennyumba omuntu mu myaka 2 n'akola ezo ssente najja n'azimbaga amayumba naye ekyo kiri nti ozikola mu myaka 2 egyo bwe baba bakusasula ssente zo nga tozoonoonye obikola ekirala abawala abawa abalenzi ssente oli n'akola omwaka n'akola emyezi ogenda okulya ssente yaziwadde boyfriend obawa amagezi ki abo amagezi gembawa amazima ddala bw'aba agenda nti agenda kukola ssente okuzigaba tagenda kumalaako mu kigendererwa kye kyaba asuubidde nti ngenda kukola asobola okuva wano ng'amanyi nti ngenda kukola ssente nezimbe ate n'aziweereza abavubuka tagenda kuzimba nnyumba era ajja kubeera bw'ati ne Saudi agendangayo n'avaayo ate tukutenya kyalo bw'abalenzi bano wakola otya okubawona nze abalenzi nabaleka ndi mulokole wabaleka nze nazaala nafumbirwa nenzaala abaana bange 2 n'okkakkana omulenzi n'omuwala n'okkakkana kati abaana bakulu nendeko okufumbirwa abakyala bakuzeekuzeemu mu myaka naddala ku kyeyo batugambira ddala nti bebakyasinze obuseegu tebakyasinze okugaba essente beegula eri obulenzi obuto gwe ebintu ebyo wabibuusa otya amaaso Katonda nayambala Katonda abakyala bangala omunani Mukama ne mugamba ziba amaaso agalaba abasajja abakyala bangala omunani abali e Uganda abatasobodde oba ku kyalo ebyo wazimba ebizimbe ebyo nga bo bwe babaleka we bali obawa amagezi kyolwaleero amagezi gembawa bave mu ebyo
bakola ssente tulina amaanyi abakyala abakulu nze ndi mukyala mukulu emyaka gyange tosobola gyensuubiramu naye era nkoze ate amaanyi nkyagayina abakyala muli bangi mugende mukole esawudi ate ssente zammwe muzikwate temuzigaba muzitereke mujje mukolemu ebyamagezi mutuule mu nyumba zammwe ze muzimbye mu maanyi gammwe mutandike kwekozesa muve mu basajja abasajja tebalina kye babawa bannayuganda abakulaba olwaleero abali ku kyeyo nga Bwakadaama abagenda okukola bewalekayo kubanga waliyo n'okola emyaka 2 era mwosobodde okukola ebyo obawa amagezi ki kubanga bangi buli lunaku abantu bafuluma ne bagenda ebweru okukola naddala abaana ab'obuwala obawa amagezi ki abantu abali mu asolinga nga baagala okubeera mu mbeera oba okuteekawo ebyo wateekawo olwaleero beewe Mukama buli kimu kisoboka kasita weewa amazima ddala kyo kiri nti bw'oyewa Mukama n'oyimirira ne Mukama n'okugumiikiriza Mukama n'akuwa amagezi n'akuwa amaanyi n'akuwa okumanya n'okwetegereza amazima ddala owangula buli mbeera yonna